كثيرا. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال جل جلاله atuwadde ekyenjera ky'obulamu wakati mu kyo n'atuteeramu ekyenjera mu Isiraamu. Isiraamu eyakubiira abalonde be n'agamba nti waraditu lakumu lislaama diina, mbasiimidde obusiraamu okubanga eddiini kwe mujja okuwangaalira. Ekyo kyengera Allah akiwa gwayagadde, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah gwaba yagadde amusaawalya okusaasira kwe. Bamaama ne bato baffe, nzirimu bawe salaamu ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Batumwebazanga okubeera nti asobozesezza okuba ntuli wano. Abateesiteesi bonna buli akiinamu omukono ekyokuŋŋaanya batabani baffe ne bawala baffe, tujje tubeeko bye twejjukiza mu ddiini yaffe ebiyinza otuyamba nga tuwangaalidde wano mu ngeri Allah gy'ayagala, nga bwe tunaaba tufudde wano tulina essuubi nti ajja kutusiima. Bye tunaaba tusobodde okukola atugambe nti inna haadha kaana lakum jazaa wa kaana sa'yukum mashkuura, nti nange neebaza empangaala gye mwawangaala ku nsi, mwogeeyoge mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbanga lye mwamala ku nsi nyina okubeebaza. Allah waliwo bajja okwebaza, olwebaza olwannama ddala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mweteefuteefu okubeera nti akuwa osiime, olw'okubeera nti naawe wasiima n'omulonda n'ogamba nti raditu billahi rabba wa bil islaami diina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Olw'okumusiima n'abeera Allah gw'ojja okukola ng'okolera ku lulwe, n'osiima omubaka sallallahu alaihi wasallam nga nabbi we, n'osiima obusiraamu Allah jalla jalaaluhu bwe yasiimira abalonde be. Naye n'akugamba nange bujja kukya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nange nja kutuuka ekiseera nkuwa osiime. Tusaba Allah atunywereze ku busiraamu, tusaba Allah atwagazise obusiraamu mu ngeri zonna, mu buli mbeera yonna, atukyayise ebikolwa byonna ebikonagana n'obusiraamu. Nabadde mu kujja kwange wano baŋŋambye nti nzize mu baana abato abavubuka, ne baŋŋamba mbeereko kyenjogera ku kintu kyammwe. Nenjogera ekintu kyammwe ndowooza mukitegeera bulungi kati. Ne baŋŋamba njogereko ku kyammwe, kubanga abantu abasinga obungi tebakimanyi nti kyabulabe eri omusiraamu n'abasiraamu ne society yonna. Kikolwa kibi nnyo 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 ekirabika nti omuntu azindiddwa ekirwadde ekigenda otukaabyaga jjulujjulu fi dduniya wal akhira, ekirabika nti Qur'ani tumwebaza Allah jalla jalaaluhu buli kintu kyonna yakyogerako wadde nga tekyaliwo mu biseera by'abasahaba, naye tulengeza gye kiri. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba la taqumu ssaa'atu, ekiyama tekigenda kubeerawo illa ala ashraari lkhalqi, okujjako Allah agenda kireeta ng'abantu abalibeerawo omulembe ogwo
be bantu abalisinga okuba babi ennyo bukyansi ebaawo. Naye bw'olitegereza hadiisi eyo kirabika nga ndowooza yeffe, era buli muntu weebeereremu okulaba nti abalala bonna bwe baba banayingira omuliro bwe weebeereremu oguveemu. Buli muntu weefeeko kuki ku lulwo, abalala bonna baveeko, wabula weebeereremu. Oba abalala baguyingira baguyingire, naye ggwe n'abaana bo ne famire yo at least mmwe mwejjeemu muba naaguyingira. Ya ayuha alladhina amanu ku anfusakum, abanga abakkiririza mu busiraamu buli muntu asooka afe ku nafsi ye, wa ahlikum naara, n'abantu bammwe mubataase omuki. Buli famire yeebeereremu mu ngeri yaayo nga tetunuulidde famire endala. Ya ayuha alladhina amanu abakkiriza, alaikum anfusakum, buli omu yeebeereremu ku lulwe. La yadurrukum man dalla, ababa babuze abo tebajja bakosa idha ihtadaitum, mwe munaaba mukoze eki nga musazeewo okuluŋŋama. Tuli mu mulembe nga buli omu osaana weebeereremu. Abali ebisiyaga balye, ggwe ne famire yo temulya. Abalala baleke bagire ki? Kuba tuli mu mulembe ogudisikasinga ekisiyaga tukikkirize oba nedda. Obwongo obulamu tebukkiriza ku dibetinga ku nsonga eyo, kubanga n'ebitonde bye tuwangaala nabyo ebitali bantu bikkiriziganya butereevu naffe nti oba mmwe mulya mulye, naye ffe tetujja kulya, hatta n'embizzi. Embizzi nayo yeewuunya okulaba nti omwana w'omuntu atabuse okutuuka ku ddaala ly'aliko. Embizzi ensajja ebeera naki? Okujjako embizzi ey'omuntu, ensajja ebeera naki? Tutuusi Allah yagamba nti abantu babuze inhum illa kal an'am. Mu butuufu abantu batuuse ku ddaala ly'okubula eryenkana ery'ebisolo. Bal ebyo nno ng'okyabitadde ebbali, hum adal, baabuze n'okuyita ku bisolo. Ebisolo ebikazi bibeera bikazi, ebisajja bisajja. Teriyo kiyina maddu kulinnyira kisajja kinne waakyo ng'oggyeko omuntu. Ng'oggyeko omuntu amagezi ge aga wansi ennyo gamulaga nti ekisajja kirina kukozesa kisajja. Hatta n'enkoko. Saasoma nnyo sayansi naye nsubira n'ebiwuka. Buli kimu kimanyi sisitimu bwe tuteekwa okuwangaala. Era ngena n'enteebereza nti singa tulinawo olukuŋŋaana nga lwa bitonde byonna, nga mulimu embizzi, mulimu abantu, mulimu enkoko, nga tetukola paaliyamenti emu nga mu buli nsi mufuddemu akiikirira, ebisolo byaligaye nti jjamu ekyo kijje ku ttebo, tetujja kiteesaako kyaggwa dda. Omuntu n'alemerako nti tukirye, abantu baga nti oba olya ggwe erya, naye ffe situjja kulya. Embizzi ne zeekalakaasa nti ekyo kyazikiriza abantu mulembe. Naye abantu mmwe mugenda okutuleetera ekiyamba. Ebisolo bwe byaligambye ittakullah fiina, ekitonde ekiyitibwa omuntu mutye Allah kuffe, mwonoonye ensi nga bamalayika bwe baagamba. Allah ng'abagambye inni jaa'ilun fil ardi khalifa, ngenda okukola omuntu muteeke mu nsi. Bamalayika baagamba batya? Atajal fiha, Allah osazeewo oteeka omuntu mu nsi. Atajal fiha, otadde omuntu mu nsi. Mayufsidu fiha, agenda okuliramu ebisiyaga. Ziringa ezaali zakitegedde, naye omuntu omuliwo ekisiyaga bw'atabaako na kizibu alina ebizibu. Subhanallah. Tubadde tulina obwenzi bwaffe origino, ng'omusajja ayenda ku muki nga kiwaawaaza amatu, naye nga tukikola mu ngeri yaffe, nga tutambulirawo kubanga kiri mu siraata
liringa mustaqima naye si mustaqima. Ebadde siraatu wange eri awo ghairi mustaqim naye nga maashi kibadde kitambulirayo. Gundi bamukutte n'omuwala, gundi bamukutte n'omuwala, era ng'omanyi nti kye baakoze baba kuba bafumbo kye baalikoze eki. La hawla wala quwwata illa billah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la ya'ti zamanun, tewali mulembe gujja kujja illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, okujjako nga buli gujja gusinga gunne waagwo obubi. Ffe ababadde mu nsi nga temunnajja twasooka kwesittala, omukazi ayambala atya empale nga tulowooza byakusaaga. Sirabawo wano alina myaka, n'atambula nani, mwenna ndaba muli bato, muli babazadde mu 2000. Naye ffe abawangaalirako eri mu 1900 something twasooka okwekanga omukazi ayambala atya empale okumanyira kuzaala obutatya. Ne tutandika okugenda nga tukimanyira nga bwe batwebejjuulira naye nga tutambulirawo. Wakati mu kubeera nti kyesisiwaza otunulayo limu n'ojjayo. Tubadde tuli awo nga tukyalowooza nti byakuliisa bijanjaalo mpiso, abaana abalenzi ne basiba enviiri. Tetwali tumanyi nti zaabaki zaabakazi. Omulembe gugenda gukyuka. Tubadde tuli awo ne bawummula amatu. Omulembe gugenda gukola ki? Tubadde tuli awo ne basiba balansi nga tulowooza byakuzannya. Ekivudde mu balansi kitusobedde. Kibutukoze ki? Ndowooza balansi yasembeyo nekyabika. Kati kitulemye okusiba ekiraka. Ekintu kitwabikidde mu ngalo. Abaana abalenzi bawoomerwa ennyuma y'abannaabwe. Munansonyiwa kubanga ensi yatabuse. Omwana yagaa nti ababobbelewo ne bakaaye, nange nsazeewo nkaaye. Omuntu ogenda otya wava enagisi ewa munno ng'ogenzeyo wakati mu ssanyu. Kakyakawoomayo kawoowo bifi. Ya jamaa kakikoowulira wallahi mutuwe mudde awantu awagamba Allahu akbar Allahu akbar. Nyina gwe narabye gwe bampeereza ate nze mbyagala mumpeereze. Yabadde tannasiyaga munne, manyi kye yakoze? Yasoose kukombererawo bwati. Wallahi alazim akozesa obukodyo bw'embuzi n'ente. Neŋŋalaba ennyindo bweriraanye omuliro. Ensi etuusaawo yasoose omukaddima gwa kkomba wava enagisi bwati alongooseeyo. Nakirabanga nga ku mbuzi ewaffe nga tuzitutte ku nnume n'ente. Kati oba okyogiramu oti nga munaayina embiro. Agenda kuyira buto kikaaki. A'udhu billahi minash shaitani. Eno sitaani eyatulumbye esingana ya COVID. Odira otya ennyindo yo esabbaha Allah n'ogiteeka ennyuma wa munna wava akazambi omale okunyirizayo n'olulimi. Wallahi bakampadde neŋŋaabana abaana balidde kino bakiryanga ettunda apple is an apple. Naye wallahi mutuswazizza. Omulembe gwammwe gutusobedde. Simanyi nti wajja kujjayo omulembe omubi nga guno. Ndabanga abatuuse ku climax kaweddeyo. Tulinda ekintu eki kiyama. Tulinda kiyama oba Allah ayingirewo mu ngeri ye. Nabbi kyagala la ya'ti zamanun,
tewali mulembe gujja kujja illa wallazi ba'dahu sharru minhu okujjako ng'oguddako mu by'okusinga ogubaddewo. Baana balenzi mweyisizza bubi, tuzadde naye tuzadde mu mmwe, naye ate mmwe bwe mugenda okuzaala bajja kukola ebikolwa nammwe mu byewuunye nga babikoppye ku mmwe. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti la ya'ti zamanun la ya'tiyanna zamanun, omulembe gujja kutuuka gujje, oba la takumu saa'atu, ekiyama tekijja kuyimirirawo, hatta yamurra arrajulu ala qabri akhihi wa yatamanna annahu laytahu makana, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaga nti omuntu aliyita ku muntu gwe baaziika n'atuuka okwegomba nti singa yali wansi w'ettaka n'atalaba bitambula bino. Omwana Adamu ayonoonese mwolwonooneka olutabangawo tetubiwulirangako. Mu byesinnalaba naye nga mpulira nti gyebiri by'abaana bawala na bawala, ekyo sinnakirabako wallahi, naye akiinako kimpeerezi. Tebannakimpa ndowooza bankwatirwa ku nsonyi. Abo abalenzi mbalabye n'enkoowa. Natuuse okulaba n'omusajja ng'aganzizza ttimba, omusajja ng'akolagana naki mukyala w'ettimba, nga n'ettimba ali mu mbeera ya bufumbo, nga n'omusajja alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah. Mbu n'embwa muzeebakako nazo ne zibeebakako. Bwe kiri Sheikh, ate mwe abavubuka mulabye bingi, bajja babuuza bingi. Embwa ekwasa etya amaddu, matu gayo ge ganyirira akabina. Tetwegombanga ku makazi ebintu bino wammanga: akaloboozi, akayindo, oluviiri, akabina, ebbeere, olwala, ebigere. Njagala ombulire ku mbwa kuliko ki? Ekunyenyeza bulungi akabina, bbeere lye likwasa amaddu, nandi kikayindo kaayo. Ate mmwe mwafudde ne mufiira ddala, temukyalina na fiiringi. Oyinza otya okwegomba embwa? Subhanallah, ensi eyammwe efudde olufa shadida. Kyenvudde gamba nti buli omu akole ki? Weebereremu n'abaana bo, ofube okulaba nga abaana bo b'ozadde at least bawona n'owona. Ye banaawangaalirawa? Olwaleero omuntu atya okutwala omwana we mu kisulo. Ewaffe waliyo keesi tubadde tujja, keesi gye tulese ewaffe. Obwana bwa nasale kaamu kaagambye kanne waako, jangu nkulage bye tukola ekiro. Bwa nasale we kamutuusiza ne kamugamba ajjemu engoye kamulage bye bakola ekiro. Abannasale bye bakola ki? Hatta abannasale Nuhu kyeyava agamba ku mulembe gwe, rabbi la tazar ala alkafirin, rabbi la tazar ala al-ardi min alkafirina dayara. Allah bw'oba ozikiriza omulembe ogufaanana bwe tolekawo ennyumba y'omuntu yonna oba takkiriza. Era yalaga nti wala yalidu illa fajiran, ne be banaazaala bonna boonoonifu bakadde baabwe. Nuhu yatuuka ekiseera ne yeetamwa, n'asaba Allah bw'aba azikiriza asookere ku babbebi nga tannakwata ku bakitaawe. Asooka kuba kati nyabatumuli abaana ba Nasale bagamba balya batya ebisiyaga, ate ensi eweddemu rahma. Tubadde tuli emabega eri nga tulina obwenzi bwaffe. Obwenzi bwaffe mubutegeera? Musajja ku muki? Naye nga gavumenti erina etteeka, singa obeera n'omwana atanneetuuka wa myaka gibemeka
18 liba nno kazi kkulu shar'an. Mu busiraamu liba ki kazi kkulu, naye wano mu Uganda istilahan ababbebi w'emyaka 18 tubadde nga bakwata naye nga tanagiweza bagamba defilement, era aliko n'ekibonerezo ekinene. Bakusiba emyaka gye bakoze eki, naye ekisiyaga tekiriiko defilement. Oli waddembe okuba n'emyaka 4 n'osiyaga omwana wa myaka 5 n'omwasa emabega, la defilement wala. Eyo eggwanga liba teritabuse. Kale at least oba munaalya mwaliridde, naye abaana abato mugenda baliira ki? Ennongoosereza yalige nti abakulu mukole eki? Mulye, kuba muli babuze ng'ebisolo, naye abaana abato ani agenda obbataasa? Headmaster agenda okusiyaga omwana wa P3, ani ataasizza abaana abato? Wallahi tusaba Allah yekaya abaatutaasa, naye abantu bonna bayonoonese bilkulliya, tebakyalina rahma eri bato. Omulembe gujja kutuuka nga bw'osanga abavubuka 3 mu kkubo odduka n'oddayo, nga totidde nti bagenda kubba, wabula otidde nti bagenda kukola ki? Kusiyaga. Ate bano okumanya tibalina kita, subhanallah. Nali ndabyeko omusajja okumanya guno omulembe muyulifu, ng'agenda mu bifo 3 mu kiseera kimu. Ava ennyuma awafuluma, n'agenda ennyuma awakunkumula, n'aveeyo nga tanaabye bwerere bwe n'ateeka mu kamwa awali emmere. Nagisi ya kika kye. Omulawo agujja mu kawunga n'agussa mu buugi. Omukazi agamba Allahu akbar, ne bakusiyaga mu kamwa. Olw'okuba oyagala ssente, Allah mugenda mugamba mutya? N'oveeyo n'osoma Qur'an, n'oveeyo n'otendereza Allah nga bakusiyaze mu kamwa. Ate nno bamala okunaaba, naye olwagudde eri immediately n'ave wali enagisi eri eyakula n'ewola n'ateeka mu kamwa. Inna lillahi, nekye tubagamba kitubuzi, kubanga omulembe gwonoonese olwonooneka olwetaagisa okuguzikiriza, total distraction. Allah oba agumalawo n'agumalawo. Maamu abakkiriza omu yabuuza ya nabi Allah, anahlik, Allah asobola okunyiga ffenna n'atuzikiriza, wa fiina salihun, nga mukyalimu mufu abatya Allah? N'amugamba naam, Allah asobola otuzikiriza ffenna n'asosolera eri. Lwaki? idha kasura alkhabathu, obwonooneefu bwe buliyitirira, Allah agenda kunyiga mwenna abalyewo. Saba Allah atusaasirira abaana baffe. Kiri muzadde yalyetaaze kulaba mwana we nga bamukoze eki? Bamuwolongodde. Ajja ebyenda biri mu ngalo nti masita yakinkoze. Abazadde abakyala ekisiyaga mwe musinga okuluma, naye abasajja bano be basinga okusiyaga abaana bammwe. Ya jamaa, ya ayuha nnaas, musaasire abaana abato, musaasire abaana abato. Tusaba eggwanga lyaffe libe n'ekisa eri abaana abato. Ekisiyaga bwe kiba tukyagala nga kirimu ssente, ani ataasizza abaana baffe abato? Essajja kkulu myaka 3 lisiyaga akaana ka myaka 6 ne likawowongola konna ne kayulikayulika. Ani yali agadde kibeere ku mwana we? Nsaba Allah jalla jalaalu bwe kibeera nga kinaayita nga bwe tukisuubira okuyita, batandikire ku baana b'abakulu, bawulire obulumi bwe kiruma. Batandikire ku baana b'abakulu, aba RDC, aba LC, abalina akajanjamu ekyo nti kasa kirimu ssente, tulye ssente nga tuzirya ffenna. Abaana baffe n'abammwe bonna bagende kyekimu. Allahumma, saba Allah abaana baffe abataasa, naye tebalina ataasa.
tebalina ataasa okujjako ya rab ya lallahi linnas saba allah adduukirire omwana w'omuntu mu butuufu bagenda kituliisa kifuba abakyagala muwanike ku mikono ndeka kumala googera nyinza okwogerera mu bammemba nga naluguddemu dda abaagala ekisiyaga hands up abatakyagala kale emikono waggulu naawe towanyise nkulaba abantu bateereza emmotoka omusajja omukazi ogulwamu buvaako ekiyinza okuba emmotoka lumu nalaba omwana omuwala bano abanoonya empapula e Bulaaya kubanga bw'oba oyagala okufuna e Bulaaya empapula amangu olina okugamba nti nadduka ewaffe nga batulugunya abaaki tebaagala balya bisiyaga twaddukayo omwana omuwala nga bamuyita Sumaya kyenkakasa nti erinnya ayinza okuba yepaatiike kubanga bw'okola ezzambi ng'oli musiraamu kitunda naye bw'okola ezzambi nga toli musiraamu terina katale naagamba nze Sumaya mutuleke twerire ebinanka byaffe muwala naagamba nze ndi muwala naye ndiringa n'abawala bannange wallahi billahi tallahi omubaka yagamba akhiru zamani bweriba etuuse nge allah n'atera okuzingako ensi abakyala aga bagenda kwegwanyiza omusajja ogwo abagenda okubeera ba victims abasooka mu kintu kino abagenda okukosebwa abakazi mugenda kukosebwa nnyo okusinga abasajja mu ngeri ki ate ani agenda obbawasa ani akyabeetaaga abantu baagala bubina bw'abasajja bannaabwe mugenda okukaaba mmwe nga Bulayimu ali ne Kamada kati ate yeetaagisa ki Mariyamu agenda azaale abakazi be bali ennyo be balina ebizibu ono Kamada hit and run bamuggyako akabina nga buli omu akwatagage njagadde tutunule kubanga omwana muwala oli yagaa nti nze nasoma obusiraamu sirabangayo mu Qur'an aya egaana kulya kisiyaga oba oliawo naawe oyinza okuba n'endowooza yemu nga ye naye njagala twejjukanye naawe essuula eno gye bayita surati Hud bw'oliba owulidde agezaako ga nti mu Qur'an tekiriimu oli muga nti bikula surati Hud tugiyitemu nze naawe tuyambagane oba oliawo tewafuna mukisa kubeera nti ogitunulako olabe obusungu Allah bwe yateeka ku bantu abali ebisiyaga era otegeere ekisiyaga kyatandika ddi era byawunzika ddi ku baali bakirya omulembe ogwo omulembe gwali gwa nabbi Luutu alayhi ssalaam mu bannabbi abaafuna omukisa mu nsi Luutu alayhi ssalaam yawangaalira mu kiseera kyekimu ne Ibrahimu alayhi ssalaam Ibrahimu yalina ebizibu bye nga tazaala musajja mukulu ne mukyala we mukazi mukulu nga tebannafuna zadde Allah n'asindika malayika 2 ng'azitumye emirimu 2 omulimu ogusooka basooke wa muzeyi Ibrahimu bamuwa amawulire nti Bulayimu Allah atutumye obudde butuuse ogenda kuzaala ne mukazi wo yadde nga muli bakadde omulimu ogwokubiri bwe muve ewa Bulayimu mugende ewa Luutu abantu be bali babisiyaga be basookera ddala mu nsi okulya ebisiyaga Luutu n'alwana n'ekisiyaga ne kiremera mu ddiiro nkukakasa tugenda kulwana nakyo naye tujja kukiremwa okujjako nga Allah ayingiddewo Allah jalla jalaaluhu mu bufunze olw'obudde mu surati Hud tunulira aya ey'enkaaga mu 9 Allah agamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim walakad jaat rusuluna Ibrahima tutandikire ku lugendo lwa Bulayimu
abatume baffe bamalayika be twatuma okujja eri nabbi luutu ne nabbi Ibrahim buli omu bamukwasa ebibye twatuma abatume baffe eri Ibrahimu alayhi ssalam bilbushra nga bazze okumuwa amawulire ag'essanyu gwe mwana muwala ne mwana mulenzi sura eyo gikwata oleke kuwudiisibwa abagamba nti mu Qur'ani ebisiyaga tetubirabangako we babyogerako bajja kikuguza naye gwe ojja kuba orede ng'olina layini eyo kimulage twatuma abatume baffe bilbushra baleeta amawulire ag'essanyu eri nabbi wafani Ibrahim bwe baatuuka wa Ibulayimu nga bamalayika qaalu salaaman bwe baatuuka mu lujja lwa muze Ibrahim ne batoola ki ne bwatagimalaayo eri ewaffe mu Busoga gye twasomera bagamba nti akobera ayidi tamalaayo okoonako obukoonyo linaagira ki eyali akwanye ku muwala omuwala bw'aba amanyi missoni yammwe omujaabugizi tekyetaagisa kumalayo bisingako awo aba ategedde nti wansi w'omuyembe enkuba teyatonye weetubijje okubeera ebyo byonna biri mu kano abankakasa muyinza okugolola ku mikono tekyetaagisa kumalayo ng'ensonga ekoze eki tebeetegeerekese abamu nno abamanyi okukwana obulungi ayinza nakugira bugizi ku mumwa n'agunyoola n'ategeera newegulaze nga kalokeshoni abavubuka nkakasa nti bagamba kyekyo sijja baleetera byakulabirako byaffe bya mu 1900 neeta bya 2000 subhanallah wali tuba tufuna amazzi omwana mulenzi n'addiyo olugalo luno olwa shahadu n'alufumita ku lubirizi lw'omwana omuwala n'abuuka n'amuvuma ono n'ategeeramu nti anvumye naye alina kyagambye ekitali kivumo nga boogeza ngalo omanye ebikolwa byogera okusinga ebigambo bilmunasaba nze lumu edda nga waliwo booda z'eggaali nalinnya booda y'eggaali ngenda ku ssomero kusomesa we natiira ebikolwa nti byogera owa booda abanvuga n'alengera ssente omuntu ze yasudde ku ttaka n'aŋŋamba seekasooka oveeko nange nenva ku ggaali nakka wansi n'alonda ettetebbwa lya sseeri tuba tulakavugako wali nennengera amatooke amalungi ne mugamba nange sooka oyimirire namuze ku matooke gano mba namuze ettooke nga ndaba omukazi yeenoonya asudde ssente ze obwongo ne bunzijira nti yono owa boda zaakoze eki ne mulinnya ku kigere naye nanninnya ekigere nga twogeza bigere ekigere kyange kyali kimugamba ki nti essente z'omukazi ebigambo biri mu kigere sente z'omukazi azinoonya gwozironze ate ekike kye yanninya yaga nti sisiriwalangako nga ggwe naye nga twegumira mu bigere ebikolwa ne byogera era twavaawo peacefully ne muganda era naye nkusasule nti kiri kirala na kino kirala nali njagala butamusasula kuba nze nali nsonga yamutuusa ku riziki nange aseeka kiri kirala na kino kirala era nensasula so akobera ayiri takola ki oyinza okubeera nga munno omwogera na sayini oba mwogera na bigambo kakati bamalayika bwe batuuka eri Ibrahimu Allah yagamba qaalu salaama bakola ki naye nga salaamu ddala ekomaawo ekitegeeza nti bamugamba batya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bamalayika bamanyi salaamu bagimanyi kubanga ne Adamu ogiyiga yagijja ku bamalayika Adamu Allah wamala omutonda n'amugamba genda ogambe bamalayika bali obalengera nti obagambe assalaamu alaikum weetegereza nnyo kye bakuddamu kiramuso kyo ne bazzukulu bo n'agenda n'abagamba assalaamu alaikum ne bamuddamu wa alaikum salaam
wa rahmatullahi. Ekiramuso ne kitandikirawo ekitegeeza bamalayika bamanyi ki kakati bwe baatuuka eri Ibrahimu bamalayika Allah basindise qaalu salaama ne bamugamba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qaala ne Ibrahimu naye naakola ki naye naddamu salaamun naye naabaddamu ki fama labitha munnange tebaalwawo ebyokubuuziganya byatambula mu maaso Allah tubuuliramu ebikulu ebbanga lyayita ttono an jaa biijlin hanidh n'abaleetera ennyama enjokye ey'endogoyi entoototo etakaluba. Mu mateeka g'okulya ennyama balya ennyama ntoototo si zino zetuva okukavvula nga ogirya omira mmire. Ente eki hanidh nga katoototomu nga bwokagaya kakola ki naye nemmira obumizi oyinza ogimira negaana okugenda eddagala lyayo kufuna muntu alina kikonde nga kiwera n'agikuba neevaayo. Awo ezo zeŋŋuumi ensabe kaliku naawe kuba nnyo kibadde kijja kati n'ofuna omusajja amanyi okukuba tteke nakukuba mu mugongo nejaba nogaa nti onyambi eyo eŋŋuumi eneesabire naye nga yaddagala gyebayita empagama. Ekintu omuntu bw'aba lyali muneesijja babuuza siina lyaki siina ddagala lya mpagama ekintu ekiwagamira wa ta'aman dha ghussa ewagamira nga tekka tekivaayo tekikka eddagala lyakyo kikonde bw'otabeerangaawo ng'oli ku buko n'otunulwa ng'amaziga gajja tekivaayo ogamba ono bestman didda mu mugongo nkoleko eddagala lya seeka lyayogera akuba eŋŋuumi egi ne kigwa mu luwombo oswala mu luwombo n'otaswala kukola ki. Ibrahimu yaleetera abagenyi beki njaga tutambule ffenna abagenyi bano bantu baba malayika. Ibrahimu abaleetedde ki falamma raa Ibrahimu bw'amala okulaba aidiyahum emikono gy'abamalayika la tasilu ilayhi nga tegituuka kulya. Omanye omuntu ng'essowaani eri wano n'ayagala okukwata mwahe n'akwata wano emikono gy'abamalayika nga tegibalansingira mu byakulya ayagala balye naye yagenda okulaba bano endya yaabwe nga si eyaffe emikono gyabwe nga tegituuka ku byakulya nakiraho yafunamu obeekengera nagamba kikulu bano balingambye olubereberye ndofumba kibife gyetuli batula mmere nagaliko obeekengera wa awjada minhum khifa mulinde bamo n'afunamu akajja nti bano abakyadde wange bagenyi bakikaaki qaalu ne bamugamba lataka muzeyi tukulabye okidde naye totya innakum silna ila qaumin lut fe bwakutama wano naye Allah atusindise tulina gye tulage wa muganda wo lutu aiwajamanyiebisiyaga gyetulaga olwokiyittewo gyali kutegeeza nti waliwo amawulire ekina okutegera waliwo amawulire naye tugenda wa papasi netugenda wala lutu tubatutumyeko our destination tugenda walutu gwayo ekisiyaga kirye ng'okimanyi nti Allah akumanyi nti okirya nga bwe yamanya abantu ba lutu nti babirya. Inna ursilna ila qaumi lut batutumye tugenda wa bantu ba lutu abalira ebisiyaga gye tulaga naye baali bagenze kumutwalira amawulire malungi abadan. Qalat agamba Ibulayimu aba ayogera n'abagenyi be aleka okutya nga ne maama jjajja mukyala Ibulayimu muzeeyi ali bbali nga bw'omanya abakyala abalina empisa teyeekukunulayo okutuula mu bagenyi wabula abeerako waakola ki wabbira emboozi y'omwami naki n'abagenyi be naddala nga baami. Omukyala mukadde omwami mukadde omwami agabula abagenyi be naye atandise obbatya olw'okubeera nti embeera gy'abalabyemu mu byokulya si embeera y'abantu ne bamugamba tukulabye otidde naye totya ffe tulina gye tulaga wantu tukyamyewo obukyami.
wa mraatuhu mukyala Ibrahimu yalina we yali qaimatun ng'ayimiridde omukyala oyo fadhahikati n'avaamu akakule n'aseka. Omanye abakazi bangu amangu okuseka ng'ekintu kibadde kya ssanyu naga nti kadde nsekereko nankerekejje. Bamalayika ne bamuwulira muzeeyi ng'aseka fabasharnaha ne tumugamba muzeeyi okuseka oseka naye tugenda okuwa amawulire ag'essanyu yadde osensebuse. Ne tumuwa amawulire ag'essanyu biishaqa. Mukazi ali myaka 8 alinga jjajjaawo azaala maama wo myaka 8. Bamalayika bagenda okuwulira ng'aseka ne bamugamba mukyala jjajja mukyala okuseka oseka naye gwe otuleese wano kiki bazzukulu ogenda kuzaala omwana mu nnabaana oyo asensebuse nga n'erinnya lya mutabani wo biishaqa yesekaka n'erinnya bajja nalyo okuva mu ggulu erinnya bajja nalyo erya jjajja olubuto lwagenda okukola ki wa min warai ishaq ate sekaka emabega we wajja kuvaako omwana omulala Yaqub nga bamuyita ani ulira amannya ag'ekitiibwa agava eri Allah. Olwaliro ng'ozaala omwana ne bamugamba tumutume Ishaq omukazi agamba eryo kadde tumutume Yakubu nti nedda amujjukiza Yakubu yatta kitaawe. Gano amannya gabbeeyi gava eri Allah. Bamalayika nga be bazze nago Allah kyaleese kye kisinga ebbeeyi n'agamba nti obujjajja mukyalo ogenda kuzaala omwana Ishaq ate Ishaq agenda kula azaale Yaqub. Subhanallah. Laba famire Allah bwe yajagala famire eyo famire yaani kyetuva tugaa nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima. Mulayimu ne famire ye Allah yagala amanya gava waggulu okujja eri jjajja. Qalat jjajja mukyala bw'awulira nga bamugambye okuzaala n'agamba ya wailata kino kitalo baana bange kitalo kiki alidu nze nzaale. Omanyi n'abaana w'abakazi olubuto luno lubeera nga oluli akaveera lukaddiwa ne lubeera nga akaveera. Jjajja bw'atunula ku lubuto n'agamba baana bange muleesa amawulire naye kitalo alidu nze nzaale wa ana ajuzun nga naggwa dda ku mpagala. Okuggwa ku mpagala kitegeeza ki? Nsensebuse bwendigidde. Wa hadha baali ate noono bba wange. Wulira erinnya baali bba wange. Olwaliwo omukazi atya okuyita bbaawe bba wange eryo linnya lya Qur'ani. Bba wange ne bakuwulira ng'okyogera bagawulira ekikadde kya mu Qur'ani baali bba wange. Wulira jjajja mukyala bw'amanyira abo mukadde yawedde ku mpagala naye akyalina akagamba baali. Abakazi abamu atya okuyita bba wange si kulwanga bamugamba nti ddala oyo ye bbaawo. Ogenda obuuza omukazi mweyita mutya ewaka ebimu ku bitabangudde amaka tetulina n'amannya ga waka. Twebulizabuliza mu baana be muzadde taata gundi nze taata gundi nfulirayo akannya akalungi ate nga si ka luzungu. Nga linnya ki? Oyo n'omukazi mweyita mutya mukwano ono akola sabbuuni. Fulayo akannya munno kaategeera. Mwebulizabuliza mu daalingi simanya biki daalingi Luganda. Omusajja n'oyita mukazi we gwe gundi wano mu Luganda simanyi yo linnya likola. Kyokula obufumbo bw'Abaganda temugenda mu maaso. Linnya ki lye mweyita? Owange olaba n'omusajja ng'ayagala okubaako kyatuma yeebulizabuliza bannange omuntu talya ekkamere ng'olwo agamba mukazi we
omuntu talye ku mbeere tetukiimulukuke ate okugamba mukazi we abaana baleero aga mukazi siina gamweŋŋanga mwe baana mmwe tetulye ku mmere ng'agamba mukazi mwe baana mmwe temukiibulukuke si kulwanga omukazi awo ekiri mu maka gaffe naye wulira jjajja mukyala wa hatha baali ono bba wange sheikhan naye musajja muki mukadde nga nze inna hatha la shay'un ekyo kyemutuleetedde mu buntu kintu ajibun kyaki abakadde okuzaala kyajabu tekirabwangako abakadde abali mu myaka 9 okupulaninga ebyokuzaala baana bange mutuwadde amawulire saafiina waabwe ojjajja mukyala yasigala awoomerera muzeyi munnaamumanyi naye allah kyabeeramu kige kitambula kisoboka qaalu bamalayika ne baddamu muzeeyi atajabiina min amri llah muzeeyi weewuunya nga allah yalagidde allah alagira nekyewuunyisa ulira bwamugamba rahmatullahi ekisa kya allah wa barakatuhu n'emikisa gya allah alaikum ahla albayt byonna ffe ababeera mu ggulu mwe muvuga mwe muliko abantu ba Ibrahim ne famire ye ebaraka wallahi alazimu n'olwaleero tukiwaako obujulizi buli uganda gweremye alinnya agenda mu bazzukulu ba Ibrahim olwoza aba alagawa Dubai Turkey Saudi bazzukulu ba Ibrahim fenna gye tuddukira olaga wangenda Dubai batta abantu neeno bafa ye ansuru ng'atabusi lwaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahla albayt abantu b'enju eno ekisa kya allah emikisa gya allah efo ababeera mu ggulu ffe tukubuulira eri erinnya lyammwe lyerivuga n'olwaleero kaabe muzungu kaabe muki akatale k'ebyenfuna kali mu kyondo ky'abawalabu Ibrahimu bwe yamala okuseeza bazzukulu be e Makka yagamba warzukuhum min asamarat ay allah njagala abaana bano mbasenzesezza wano tewali mmere naye kasita waliwo enjuuyo njagala obagabire min asamarat naye man amana minhum billah wal yawmil akhir liisa mubasiraamu bokka qala allah n'agamba waman kafara n'abaira muzzukulu nga mukafiri nja kumuliisa kali bwetagamba nti ate eri Dubai banywa omwenge ekyo kyayita dda ne banagunywa ne batagunywe bajja bbawa abayo no kwazira UAE usangu atatumia UDR 028 UAE 587 UAU 233 UDP 5512 UHZ 743U UDK 708. oya sawa munaawulira bannange mashini nga naye efuuse ekizibu ahla albayt abantu b'enju eno emikisa gyammwe n'ekisa kya allah innahu hamidun majid allah wa kitiibwa atenderezebwa mu kitiibwa kye asalawo kikola kyayagala nga waabayagala nyina kye njagala okutuukako wansi awo falamma dhahaba an ibrahima arraw'u okutya bwe kumala okuggwa ku Ibulayimu wajaatuhu lbusra nga n'amawulire tugamuwadde ag'okufuna omwana ebyaffe bino Ibulayimu byakomaawo ne tumugamba Ibulayimu tugenda okuva wano tugenda wa muganda wani Lut alayhi salam bannabbi bawangaala babiri ku mulembe gumu Ibrahimu ne Lut tugenda wa Lut Ibrahimu kasita yategeera nti bamalayika bagenda wa Lutu yafunamu okutya naga subhanallah
mugenda wa Luutu tujje tulaga yagandika otuga nti mwaligenze baana bange temwalikoze ki lwaki yali atya embeera y'abali b'ebisiyaga bamalayika okunyirira kwe baali banyiriramu bajja nga banyirivu bavubuka naga nti nfudde bamalayika bano bagenda wa Luutu bagenda kuyitawa ensenju likubweti abaana balenzi bano bagenda kubagajambula n'atandika okudisikasinga naffe tuleke kugenda wani yujadiluna fi qaumi Luut naga temwaligenze baana bange ewa Luutu eyo tegendeka nga bwe mufaanana inna Ibrahima la halimun awwah munib Ibrahimu yali muntu wa kisa ebintu bye byonna bikwasa Allah musajja mwetowaze ekisa kyamwetero gandi abavubuka bano tebayinza kuyita mu kasitenseni wali tebajja kumalako etunula gye batunulamu omanyi bamalayika bwe babanga bajja eri abantu nga Allah abatume bali ku mission za Allah mujjukira hadisi fenna gye tumanyi obulungi bainama nahnu julusun inda rasulillah tuba tulyawo hadisi ya Umar twali tulyawo nga tutudde omubaka wa Allah atusomesa insala alaina rajul ne wavaayo omwana mulenzi shadidu sawadi sha'r ng'ayina enviiri nzirugavu shadidu bayadi thiyab ng'ayina engoye zitukula nnyo ewulidde ng'asabudde ali mu kifaananyi ky'abavubuka la yura alayhi atharu safar nga bw'omutunuulira si ye muntu ali ku lugendo wala yarifuhu minna ahad kyenjagaddemu nti malayika yajjanga esabudde wani mu bantu ng'ayambadde olwambala abakuba kati ne bana abavubuka Luutu bwe yabalaba entunula gye batunulamu n'abagaa temwaligenze wa Luutu ekisa kye yalina nga lwaki akimanyi tebajja kuyitawo abasiyazi tebajja kubayitako wallahi alazim bwekyali naawe enjagala ogyemu message essaawa ejja kutuuka nga ekisiyaga kikutte bakugambe tojja kugenda tojja kuyitawo abaana tebayinza kukuleka tojja kuyitawo nga bano ekisiyaga we kyali kimaze okubakola ki okubalinnya ku mitwe nga bw'oba mugenyi mubo tosobola kumalako nabo kijja kutuuka ekiseera ng'omwana wo okumutwala mu kisulo okwalibadde ng'okumutiizinga nga tajja kumalako na kisulo abadan omwana wo tomutwalayo tajja kumalako agenda kugwamba yeekera agenda kugwamba siyaza abagenda omugajambula nga Bulayibu bwe yagamba abavubuka bano temuyita waawo temujja kutuuka ne bamugamba batya bamugamba ya Ibrahim Bulayimu a'rid an hadha yatofike jimma amazzi yotugaana okukola ki innahu qad jaa amru rabbik ekiragiro kivudde eri Allah tulina okugenda wa innahum atihim adhabun ghayru mardud Allah atulagidde tugenda okubateekako ekibonerezo ekitali kyakuzzibwayo bamalayika bazze okugenda ewa Luutu amrun min Allah biadhabin min nga kiragiro kivudde eri Allah tulina okutuuka ewa Luutu naffe kennyini twerabireko oba batusiyaga kale nga balina amaanyi batusiyage owuwo naye alina amaanyi owa alina amaanyi gano oba ogenda bano baaliko amaanyi ga Allah uliriza walamma jaat wano wali ensonga bamalayika eri tubadde tukunnyonnyola basooka wa Bulayimu ne bamuwa amawulire g'okufuna omwana Bulayimu n'ategeera nti bagenda wa Luutu n'abagamba temugenda baana bange ne bamugamba tetuyinza butagenda ekiragiro Allah atugambye tuteekwa okuyitawo tugende ate nga batambuza bigere nga n'abasiyazi babalaba tubakookoonye tulabe naffe twerabireko agamba atya walamma jaat rusuluna Luutan abaana abatume baffe bamalayika baayita ku basiyazi nga bagenda ewaana nyaga tutambule ffenna nga bagenda ewaana kaakati bwe baayita ku basiyazi nga bagenda ewa Luutu ekituufu kiri nti baatuuka mu maka ga Luutu ne bayingira ebyokutoola salaamu tajja kubikuddiramu kubanga wakoze eki wabitegedde
si'a bihim yayisibwa bubi Luutu olw'okulaba abavubuka abanyirira nga bakyamyeka n'abagamba baana bange muyiseewa okujja wane wange muyiseewa ne bamugamba muzeeyi tuyise mu kasitenseni wali awali abavubuka. Allahu akbar. Luutu n'agamba bujabagidde nfudde mu buli ngeri yenna mubasanzeewo nti tubasanzeewo babalabye batulabye nammwe ne mubalaba tulabaganye wallahi alazim munsudde mu buzibu. Burayimu tabagambye nti temukwata kkubo lino nti atugambye naye nga tulina okujja munzise. Owulira ekisiyaga bwe kikwata ku mutwe kisinga n'enjaga. Omuntu w'okunywa enjaga yaddeko ekulekeramu naye ate ekisiyaga tekikulekera. Tunuulira Qur'ani story gyekunyumiza. Abavubuka tebannajja. Burayimu abadde abagamba temuyitaawo ne bagamba wallahi tujja kuyitawo. Allah atulagidde tulina okugenda. Eri bagenze batuuse wa muzeeyi Luutu. Muzeeyi Luutu abagamba muyiseewa ntutuyise mu kkoona wali n'agamba munzisi. Nabbi wa Allah mulamba yeegayirira bw'atali nabbi tolinadde imaamu bona osobola ekisiyaga wallahi tojja kisobola n'agamba nti Allah atunyumiza nti Luutu alayhi salam si'a bihim yawulira nga kimukosezza abavubuka okumubuulira nti bayise wali abavubuka. Wadaaka bihim dharaa embeera n'emufundirira n'abula obwekyusizo. Lwaki embeera emufundirira ani ayinza okukiteeba? Yamanya bumanya nti bali yadde tebannajja mu buli ngeri yonna bajja. Abasiyazi babayiseeko abavubuka wadde tebannatuuka nkyayogera n'abagenyi n'emboozi y'obugenyi teriiwo. Emboozi y'obugenyi muyiseewa tituyise wali basajja bali babalabye nti batulabye munzise. Luutu alayhi salaamu yeeraliikirira yadde tebannajja naye akimanyi nti bajja kujja kubanga lwaki embeera yali esusse obw'omulamuzi. N'agamba waqaala n'agamba Luutu nga ali mu nnyumba ye bimusobedde adde nadde eri alinda abavubuka basuubira okujja. Wallahi n'agamba haadha yawmun asiib bukyambeera mu lunaku bukyabunkeerera buno bunkeeredde ŋŋenda kukola nti abagenyi bano n'abaana bano ababalabye. Bw'onookola otya nga tonnaba kutunuulira sitooli eno ogenda kukola otya? Omwana w'okuyita waayitewo agenda asomere mu baana abo. Luutu nabbi wa Allah alajjana n'agamba haadha yawmun asiib bukyampangaala ku nsi abaana abalenzi bano abanyirira bwe bati nga bayise ku basiyazi yadde tebannatuuka wallahi balina okujja. Luno olunaku obudde bunkeeredde ŋŋenda kubeera mu kutoba nabo. Wuliriza n'agamba atya wajaahu qawmuhu aba akyali awo ng'abavubuka be yali beeraliikirira basonze. Abavubuka bakoze eki? Abaki? Wallahi alazim nga bwe kyali mu prediction ye tibuli engeri yonna balina okujja wallahi bajja. Muzeeyi yali abamanyi embeera yali mbi nnyo ng'omuntu omupya tobayitamu. Wakyaliyo ekijja ekyo kikyali kituufu. Allah akyaleeta ekikye alqari'atu ma alqari'a. N'agamba luno olunaku luki aba akyabyewuunaganya. Wajaahu qawmuhu abavubuka ne bajja. Qawmu Luut abavubuka ne basonga abaki yuhra'uuna ilayhi nga bajja badduka. Buli omu yayagala akisookeko obuvubuka buno okusi. Bategeera batya nti abavubuka bano bagenze wa Luutu? Bakimanya ku kyalo bwe kubeerako seeka ng'ali omu ne mulaba embaga ng'abantu basiraamu bagenda mumanya nti bagenda wa bumaali. Abaana bano engeri gye baali bambaddemu bamanya bumanya nti abano abatabuliigi bateekwa kuba bagenda wa mutabuliigi munnaabwe. Era tebaakuba rongo namba bakyanga butereevu nti Luutu wano waliwo abagenyi abazze ewuwo mubategedde mutya nti ennyambala gye bambadde yeeyiyo. Luutu aba ali awo mu mulyango n'abalaba
bajja badduka wa min qabli kanu ya'maluna sayyi'at nga kimanyiddwa nti abantu bano okuva edda bazze bakola ebyambyo ne byakulya bisiyaga. Qaala Luutu n'ayimirira mu mulyango, abagenyi bali ku ntebe kusembereza ekifaananyi, abagenyi bali mu ddiiro. Muzeeyi Luutu n'ayimirira ku mulyango. Gw'onoosobola embeera eyo akunyumiza ye Rabbil Alamin, amanye ebyaliwo n'ebijja. Mwe mukyakiryanga kikyasaaga, tukyali ku introduction, tugenda ku bode. Naye gwe tunaatuuka ku conclusion mujja kukiraba. Tukyatandika kitandika, tukyali kuwaalaala naye kijja. Allah bw'aba akinyumya mu Qur'ani tasaaga, ate bw'aba atunyumiza watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah by'atunyumiza atunyumiza ki? Mazima. Era yagamba nti waman asdaqu min Allahi qiila waman asdaqu min Allahi haditha. Allah bw'abanga tabanyumiza mazima amenyekera kyani anababulira mazima. Allah bw'atakubulira mazima ani anagakubulira? Ye lwaki akulimba? Allah yalaba ku kisiyaga ng'era akiraba kitumbudde ewaffe, akubulira ekyaliwo nti abaana baali tebakyasobola kusitoopingibwa nga kibakutte ku mitwe bakitamidde. Luutu alayhi salaamu n'ayimirira mu mulyango. Abavubuka baleme okuyingira mu nnyumba okugajambula abasajja abagenyi be nga naye alaba. Wallahi gwe tojja kisobola, bajja kugajambula omwana wo nga naawe olaba. Ng'olaba maama ne taata nga mulaba abavubuka bagajambula omwana wammwe nga bano bwe baali baagala okugajambula abagenyi ba Luutu, nga Luutu alaba. N'abagamba qaala ya qawmi, naga abantu bange abaana baffe, haulai banaati, nyina wano abaana bange abawala. Wano wensinziriro ga nti wagenda okuba omudibo gw'abakazi. Mu aya eno wennyini wentuuse, haulai banaati, nyina abaana bange abawala ewaka. Hunna athhar lakum, be muba mukozesa abakyala. Omuzadde watuukira okusaddaakira abayaaya abaana be, kiba tekigenze wala. Wano nyina saagala mukole ekisiyaga, njagala mukole omusajja kyateeka okukola eri omukyala, mbasaddaakidde abaana bange abawala. Omukazi agenda kudibira ku nsonga ezo. Mwe abakazi mukyaseka, naye mugenda okulya omudibo nga mwe mutuwasa, ate mutuwase nga mulina conditions. Ompasa ngenda mu kisiyaga, onteekamu sente zo ngenda mu kisiyaga, oba tuyagala kisiyaga genda. Mugenda okudiba oludiba, mugenda okudiba oludiba. Njogera kati naye ndiba nafa, naye abaana bammwe mubajjukizanga nti omusajja yatugala tugenda okudiba. Mmwe abakazi mwe mwali kibaddemu olubereberye nga mukirwanyisa obutakikkiriza, kubanga mujja okudibira mu nsi muno nga tubatunuliranga bikongolire biweddeko kasooli. Ate munaaba muyina ki kyetubadde twetaaga bano batambula nakyo mu mpale? Abaana bagenda kwerya bokka bokka nga tebakyabeetaaga. Ddaba Luutu bw'agamba abasiyazi, haulai banaati, nyina wano abaana bange abawala. Ekikola kye mugenda okukola tekikolwa ku musajja. Hunna athharu lakum, omuntu omutuufu alina obwongo akozesa mukazi. Abaana bange abawala mba basaddaakidde. Wuliriza omusiyazi kye yagamba. Fattakullaha, n'ayongerako n'ekyokubakubiriza mubeeremu akati Allah, temuli ebisiyaga nga ndaba. Ebiryo bajja birya ng'olaba. Abazadde bameka abakaaba olwaleero ng'omwana wo yabadde omulenzi n'omulenzi, oteekwa kaaba. Tetukuze ng'omulenzi n'omulenzi mugenda mu kapiira, bano bagenda mu kisiyaga. Kisiyaga kyennyini olede mmere. Tebakyalina kye beetaaga n'abaana bo bawala, tebalina kye baagaza mukazi. Luutu alaajana alina abaana bawala. Haulai banaati, nyina wano abaana bange abawala baabano. Haulai ismul ishara liljam alqarib, abaana bange abawala Safina, Khadija, Kamiyati, Joweriya, Zaina, baabano. Ojja kuwulira omusiyazi yagamba ki? Mutye Allah, mutye ku bawala. Wala tukhuzuni fi dhaifi, temunswazanga nyina abagenyi, temusiyaga bagenyi bange. Alaysa minkum rajulun rashid,
mutuuse ku ddaala nga tewakyaliwo omusajja oba muvubuka ategeera. Wallahi essaawa ejja kutuuka nga tewakyali muvubuka ategeera nti omukazi alina omugaso. Mugenda okulebera mmwe ne bye musomye bidibe ne sente zimukoze zibadibirire. Luutu agamba alaysa minkum rajulun rashid, temukyalimu alina kategeera nti abakazi bwe mulina okukozesa si basajja. Qaalu abasiyazi baddamu ne bagamba lakad alimta, muzeeyo okimanyi bulungi ekituleese. Bw'obanga towunze ekituleese okimanyi. Ma lana fi banatika min haqqin, bawalabo tetubalinaako kye twagala, tebalina hakki yaffe neeki. Omuwala owulira mwe abakazi bannammwe abali mu parliament bwe batalwanyisa kintu kino mugenda bajja kubayita mpaawo atalikaaba. Wulira Allah yanyumya ekisiyaga bwe kikwata omutwe nga bano bwe kyali kibakutte, nabbi wa Allah mulamba nabagamba muti Allah mugende kubawala. Ne bagamba lana fi banatika min haqqin, haqqi yaffe teri mbawalabo, tebatuwoomera n'akamu n'akeddagala, tebalimu ketwagala. Wa innaka la ta'lam ma nurid, bw'oba tokaddiye bukaddiye kitwagala okimanyi. Twagala kusiyaga bagenyi bo. Ekyo kyogerekeka bajjama, kyogerekeka. Omulembe gujja kutuuka ku kyogere. Tukyali kusituuza, tukyazanya. Allah byonna byayogera mu Qur'ani sidqan mazima. Wa bilhaqqi anzalnah wa bilhaqqi nazala. Allah yakisa Qur'ani natubuulira amazima. Dhalika alkitabu la raiba, bwakyakiyita ekyomuzannyo si kyamuzannyo, buli ekiri mu Qur'ani mazima. Alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin, buli kyosomya wano mazima agabweri Allah tobanga mwaka kunkuna. Abasiyazi bagambye nabbi Luutu ffe sitina bwetaavu muki abawala abo tetubalinaako hakki. Bulijjo tubalaba ku ssomero tubeera nabo, babuuze batwali tubagambyeko. Singa wazaala akaana akalenzi kaali kunyumiriza ki tetukola? Omuzadde linda statement ezo okuziwulira mu matuuko. Qala Luutu n'agamba law anna li bikum quwwa, singa mbadde nkyalinamu embavu twali tobye. Nabbi Luutu musajja mukulu yeegomba nti singa akyasobola okukuba musajja mwattu akuzze mukulu naga singa mbadde nkyalinamu kutwanyi wallahi yadde muli bangi mbadde ntobanamu. Aw awi ila rukunin shadid, oba singa mbadde nze nga siina maanyi naye nga nnyinawo gwe nnyinza okwesigamako ayina amaanyi naye ngatta obunafu bwange ku maanyi ge, twali kibakoze. Eyo statement girindo giwulira mu baana bo oba mu lujjalo nga weegomba nti singa wabaddewo oweero si gye nnyinza okuddukira naali kuwaabidde, ng'ate oweero si yakisayini nga nti kasita tufuna ssente. Weegomba nti singa RDC gyali yaga nti ne RDC yagamba nti twerira maali aboogere. Babiyimba nga tumanyi nti bya muzannyo. Mwana aga nti omuntu yakola ssente ne zimulabula. Singa nnyina gye nsobola okuddukira ku poliisi ne mpaabayo neetekayo statement ne bannyamba, poliisi yagamba muleke batusasule. Luutu yagamba singa nnyina amaanyi ng'omuntu n'ali kikoze naye ng'omuntu siina, era singa nnyina ow'obuyinza gye nnyinza okuddukira ne neesigamayo ne mpaabayo keesi yange n'alikuddewo omusango, naye munnange siina gye nnyinza kuddukira. Wallahi tolina gy'ojja kuddukira, wallahi billah tolina gy'ojja kuddukira okugyako okulaba omwana wo ng'ebyenda bifulumye obizzeeyo. Bwe tulaga bambi abavubuka abali mu nnyumba baali baki ne basirika, bagenda okuwulira nga muzeeyi yeeyogeddeko ekikola ki. Qaalu ne bamugamba ya Luutu, muzeeyi Luutu
teweeruma nnyo olulimi kyoyogedde kikola ki inna rusulu rabbik ffe lwakujjira mu kifaananyi ky'abantu naye tuli bamalayika abajjidde mu kifaananyi eky'abantu nga Allah yatutumye naffe twewulirireko ku kitambula kyetuwulidde kikola ki ennaafu ize ennaafu lan yasilu ilaika ekituufu tebajja kutuukawo tebajja kukusobola bwe baleka ebezontowaze nga bwe bagira ki wabula ffe tugenda fa asri bi ahlika biqit'in min al-layl bw'olaba obudde buzibye ekiro kya leero kwata abantu bo muve mu kyalo kino ekiro kya leero mukole ki kwata abaana bo bwe wabadde osaddaakidde abaki kwata abaana bo bwe wabadde osaddaakidde abasiyazi ne bagamba tebalina abawala tebalina hakki yaabwe ekiro muve mu kyalo kino muveemu wala yaltafit minkum ahadun naye tewabaawo atambula amagamaga sirata almustaqim akolamu kana awedde temukola ki illa okujjako imraataka mukazi wo ekituufu kiri nti si muntu mulungi twala abaana nyaabwe muleke Luutu yalina omukazi nga mpala kitale Allah n'abagamba mukazi wa Luutu bw'aba asembuka ekiro tagenda naye oyo ngenda muliira mu basiyazi mukyala wa nabbi nga gwoteekawo seeka mukyala wa seeka agendera mu basiyazi amuru min Allah namugaa nti mube baatugambye abagenda okufa n'abasiyazi mukazi wo mwali era bw'oba osiba obuntu bwe mu kutya tomunyega muveeko era Allah yakimanya waliwo abakazi bampala kitale naddala bakaba bamaseeka mubalaba ku bituuti nga twererejja naye bwe tudde eka ya jamaa nammwe bakaba maseeka mumanyi kyemutukola era batulaga nti nze neewunya n'otuuza abantu abo bonna bonna ne bawuliriza gy'oli nti olimu ku magezi abakazi kye batukola eyo nolaba n'abategeera nga batudde bawuliriza abakazi babasaagisa wuuno mukaalo tubamugambye eyo tagenda jjamu abaana bo lino ejjaayo ligenda kukuba n'abano Luutu yali seeka oba si seeka nabbi ne seeka ani asinga waliyo amma mukyala seeka mumwe ampeeko obujulizi nti kyoyogedde bwe tuli baseeka babeere no basajja bannaabwe n'okutuyana ne batuyana naye ate bwatuuka eka nolaba subhanallah abakazi abo banafu naye balina amaanyi mu bunafu bwabwe mwe muli amaanyi gaabwe era kakati ffe abeererejja neyirimu mukazi wo tawuliriza bibyo si kulwanga alowozesa abalala nti otegeera awuliriza byabaseeka bali alaga seeka kitya nnyumira nti ate ebyange omuntu ategeera ddaawo mbw awuliriza kale maama abasajja ne bagamba Luutu obudde bwe buzi bakola ki kwata abaana bo nyaabwe muveeko kubanga baali bakimanyi nti ono omukazi mu buli ngeri yenna bane bwamugamba nti siba tugende tajja kukola ki okujjako ga nti abaana obatwalawo ekiro mugenda kudduwa simanyi ndowooza tambulira mulayini eyo wala yaltafit minkum ahadun bwe muba mugenda tiwaba agira ki illa muraataka okujjako mukazi wo innahu musibuha ma asabahum omusiiba gw'abano gugenda kumutwaliramu inna maw'idahum asubh endagaano yaffe n'abantu b'ekyalo kino ku makya alaysa subhu biqarib olaba amakya gali wala tugenda Allah atutumye tulina omulimu gwe tugenda okukola wane
kumacha enkola ya Allah azindukiriza kumacha falmughirati subhan bakuzindukiriza kumacha ngo kyali mwaka ayuya obudde bwe bwacha falamma jaa amruna ekiragiro kyaffe bwe kyamala okujja ekibalyawo ja'alna aliyaha safilaha Jibrilu yasimba ekibatu kye mu nsi ya Luutu yonna ensalo zaayo gye ziyita nga Uganda gyeyita n'asimbayo ekiwawaatiro Uganda n'agiteeka mu kiwawaatiro bw'ati nga bw'oteekamu ekido ekiwawaatiro kya Jibrilu ne kimira Uganda ng'ekido n'awanika n'akola ki n'avuunika ja'alna aliyaha safilaha ekitundu ekibadde waggulu ne tukikola ki Allah n'akikola upside down ani anaasobola ekibonerezo ekyo ani anaasobola ekibonerezo nga bano bwe baakolanga ekisiyaga mu kifo ky'okubeera up ne babeera down naffe tukikola upside down ne tuwunzika ekyalo kyo Jibrilu n'akikola ki Jibrilu mumumanyi dhi quwwa nyini ki Allah mu bitonde bye yali ayogedde biina amaanyi ayogera Jibrilu allamahu shadidu amaanyi ge yagateekako akagambo shadid akategeeza ki kannakongeza linnya allamahu shadidu lquwa amaanyi ge sige ga bulijjo gali mu shidda dhi quwwa ayina amaki amaanyi Allah bw'alaba amuwaanya amaanyi ate nga muwulize mutwa'in thamma amin n'avuunika ani anaasobola ekibonerezo ekyo abantu abaali waggulu ne babakola ki ne babavuunika ate okumanya kye kyakomaawo wa amtarna alaiha hijaratan ne tulagira obunyonyi buleetezi bbomu okuva ku jahannama bufukirire ku nsi emaze okukola ki okuvuunikwa musawama nga buli jjinja liriko obulambe n'erinnya ly'omuntu kyokka ensi yevuunise mayirozi ne mayiro wansi naye amayinja agavudde mu jahannama buli limu liriko obulambe nti lino lya Sulaimaani ne Sulaimaani ne balisuula ku ttaka eno waggulu ne Sulaimaani wansi n'agamba message received message yange ngifunye eva mu jahannama obunyonyi obwo bwalabikako ku mwaka nabbi bwazaalibwa alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil bwali wajjako dda kuno ku nsi ku mulembe gwaki gwa Luutu alayhi salaam min sijilin mamdud ne buleeta amayinja nga bukuba jjinja ku jjinja ne butuuma amayinja ku nsi eyo ensi eyo neefuuka bisiriiza Luutu alayhi salaamu yabonaabona n'abantu omuntu yenna agamba nti ekisiyaga mu Qur'ani tekiriimu mwemubikulira essuula eyo gye ngenda okukomako Luutu alayhi salaamu si gwe mulundi ogwali gusoose yali yakola dda da'awa ku bantu be mu surati al-Ankabut aya 27 28 wa Luutan musajja wattu Luutu alayhi salaamu idh qala liqaumihi lumu yakola da'wa ku bantu be n'abagamba ati innakum lata'atuna alfahisha bantu bange ekituufu muli ebisiyaga fahisha innakum lata'atuna alfahisha muli ebisiyaga nga bwe njogera kati Luutu ali mu bantu be ku lunaku oba lwa Idi oba lwa Juma aga nti mbiwulira innakum lata'atuna alfahisha ekituufu muli ebisiyaga ma sabakakum biha min ahadin min alalamin tetukiwulirangako mu bitonde byonna kitonde kyali kikoze kikolwa ekyo si bisolo si byennyanja si bantu tetuwulirangayo kitonde kyali kikoze mwe mukisooseemu mukoze ekibbe ekyokulya ebisiyaga tewali kitonde mu bitonde bya Allah kyali kikoze kintu ekyo n'abagamba ensonga endala ekyo nkiwulira ainnakum lata'atuna arrijala mutuusa
okwebaka ku basajja bannammwe. Luutu abuulira abantu wonna waabakolerako daawa oyinza okugamba nti Luutu teyakola mulimu gwe lyagukola Allah wuuna atunyumiza mu surat al-Ankabut wali ate atunyumiza endi yaabwe wanaatunyumiza nga bwe baali bakola. Luutu yagwangalanga n'abantu be nga bamanyi ainnakum lataatuuna arrijaala musazeewo okukozesa abasajja ebisiyaga watakta'uuna sabiila musalako abantu mu makubo. Baali bateeganga abantu mu makubo. Ng'onookisobola ng'ova okusaaza ettarawiiki muwalimu n'ogwa muvubuka temugenda kukusalako. Muwalimu ava n'ejjubba zaava okusaaza ettarawiiki abuguddemu buubuno yabugwamu agati mpulira emisango gye muzza musalako abantu mu makubo ne mubasiyaga. Bwalinga buteega abantu mu makubo awwalan bumala okukusiyaga ne bukunyaga ate ne bukutta kubanga wabutegedde. Ekisiyaga bwe kitabuka ettabbu eba egudde mwe mukyalowooza byakuzanya musome Qur'ani ebalage ekisiyaga gye kiraga. Luutu agamba abantu mukola ekikolwa tewali yali akikozeeko mu bitonde byonna min al-alamin. Temukomye okwo watakta'uuna tariiqa musalako abantu mu makubo ne mubasiyaga ate ne mubabba ne mubatta. Wataatuuna fi naadikumul munkara okumanya muli baana bazibu. Annaadi ye kirabo mu Luganda kye baakazaako ekirabo. Muli mu birabo byammwe eyo naye musiyagirayo bannammwe nga buli omu alaba. Kisoboka oba nedda abasiyazi tebalina nsonyi basobola okuba muhooro nga wano nga banywa oli asiyaga onanywa oli asiyaga onanywa onafuwa enjaga onasiyaga. Wataatuuna fi naadikumul munkara mutuuse ku ddaala nga temukyekweka na mu nsiko musiyaga lwatu eyo mu kiraabu zammwe. Allahu akbar. N'agamba fama kaana jawaaba qawmihi abavubuka Luutu bwe yamalanga bagambako ne bafuluma ku jjuma ebweru ne batandika okudoodooma ne bagamba batya illa an qaalu Allah bagambanga itina bi adhabillah gwe nga bw'omanye nnyo Allah mugamba atubonereze. Anti bw'oli muntu wa Allah ati gamba Allah aleete ekibonerezo atukube. Subhanallah. Ani anaasobola okuwangalya mu umma efaanana etyo ky'omukisa omulungi ffe tugenze naye be tuleseewo bazzukulu baffe. Bagamba Luutu weebale kusomesa otulangidde ssebo tuli ebisiyaga ne mu kiraabu zaffe nti ye bikwatirako wa anti oli muntu wa Allah ittaqullah mugambe Allah wo atubonereze. In kunta min as-sadiqin bw'oba oyogera mazima nti kibi bw'oba omanyi nti kibi nga ne Allah takyagala mugamba atukole ki? Qaala n'agamba yedduwa eno edduwa y'ekisiyaga mugiwulire buli atajagala awulire edduwa era va wano ng'okikutte. Qaala Luutu yagamba rabbi nsurni ala alqawmi almufsidin. Eyo edduwa omuntu yenna ayagala okuwona ekisiyaga gy'olina okugenda nayo. Okitegedde? N'agamba rabbi mukama wange nsurni nze kola ki ala alqawmi almufsidin umma efudde naye nze nkola ki nze nzijamu. Omuntu yenna ayagala omwana we eno yedduwa gy'olina okusaba. Luutu gye yasaba ekole ki? Oba abafa bafe naye nze ntaasa tonzingiramu. Era edduwa Allah yajanukula eri nga bw'owulidde. Allah n'amugamba bamalayika jjamu abantu bo mu kyalo ekiro mutambule nga temukola ki? Nga temumagamaga mwe mugende. Nga yanukula edduwa ya Luutu egamba rabbi nsurni ala alqawmi almufsidin. Duwa ntono nnyo. Awulira nga ayagala gw'osumatuke n'ezzadde lyo mu mayengo ge tutubiddemu edduwa ya Luutu yeeyo rabbi nsurni ala alqawmi almufsidin. Nze ntaasa tombonereza n'abantu abakyamu. Kale atilisi byonna byenjogedde yadde tobitegedde
oba tusabye omaze okulya gwe bw'omala okulya weebaka genda n'edduwa eyo rabbi nsurni ala alqawmi yali dduwa ya nabbi ani alayhi ng'asaba Allah amuwonye eki okumuzingira mu bali baki kubanga aya egamba wattaku fitna mutye ekibonerezo kya Allah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kimulowooza nti Allah bw'anyiiga kikoma ku bakanaaluzaala bokka kizingira mu naalumanya ne saalumanya naye weekisanga ng'obadde ojja weewogoma eri Allah akutaase rabbi nsurni ala alqawmi almufsidin ay Allah abantu bempangaliramu yeggwanga lino lye wasalawo mbeeremu naye bw'oba onyiize nze onzijamu ne famire yange otutaasi otherwise awatali dduwa eno teri agenda kuwona kati okiwulira tukyogerako bwogezi naye saawa ejja kutuuka kimale okukakata saba Allah atutaase ataase abaana baffe abawala n'abalenzi abaana baffe abawala abawa abasajja abalungi abaana baffe abalenzi abawa abakazi abalungi abalenzi muleke tuswaza nga muli basiraamu kale bwe kibeera nga laabudda kirina okukolebwa kibeere mu ddiini endala eddiini zizze zeekweka naye kakati Allah agenda azaanika twajja tuwulira amadiini nga goga abavubuka bokka abakadde ne bagaddukamu nga tebajja kusobola kubatinkuula mabega ne musigalamu obwana obuwala obuto nga bubuuka bubuzi ne balyoka bukibakola ezo eddiini mu nsi muno mweziri nga zo z'abaana ate ne bagenda bongerako ku buto bwabwe ne babagamba tubujja kusabala ekiro buke ne baddira zulumaatun ba'duha fawqa ba'd abaana bawala bato balenzi bato ate obasuzizza bakola ki etteeka ly'ekiro liri ki alayla subaata ekiro kuwummula balaga nti si kuwummula etteeka baamenya etteeka erisooka ekiro kuwummula nebeero ne balimenya ne bagamba ffe tujja kutunula mpaka kutya ne batunula ne beetunuulira ne bakikola ne bakyekola nyensi eraba tuzze twewuunya abantu muyinza mutwe okuba abalamu nga temuwasa eddiini nezigana abantu okuwasa nezigana abantu okufumbirwa bugenzi okeera ku makyanga ga wamma oba oli awo simanyi oba ebintu mbitunuliranga bwimbirawo oba mwe mutunula byammwe mutunule saba Allah ateeke sirata almustaqimu bwe tubanga tuli mu swala twongere okutegeera eswala gye tusoma tuga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin ne tumala okutendereza Allah n'amatenda agamusaanidde era nga bwe baatuyigiriza ne tulyoka tugamba ihdina iyaka na'budu ffe twasalawo okusinza ggwe wa iyaka nasta'in tukwatireko otuyambe ebyokusinza si byangu bw'otatuyamba tetujja kumalako ihdina tukole ki sirata almustaqim ay Allah munyiikira nnyo okusoma ekigambo ekyo ihdina sirata almustaqim ffe n'abaana baffe tulungamya awali ekkubo ki sirata alladhina twagala kutambulira ku kkubo lyabo an'amta alayhim abayita ku nsi wano ng'obasiimye ng'obataddeko ebyengera byo ne bafa ng'obasiimye naffe tuwangaaze ku nsi tuwangaalenga bo tufe ng'otusiimye ghairi lmaghdubi alayhim twetutambuliza ku kkubo eri abantu bewateekako obusungu nga bali ebisiyaga wala dhalin wadde abaabula ne babuza bannaabwe nti tojja kuwasa tojja kufumbirwa amiina kati alifatiha mutusomere mu that perspective gisomere mu ngeri eyo ng'osaba Allah totuwangaaliza almaghdubi alayhim ku bantu abaayita wano ng'obataddeko obusungu bwo ng'abantu bano wala dhalin totuwangaaliza kubaabula ne bagaana okukola ekituufu nga baali bakimanyi amiin buli omuntu somanya alifatiha etuggulirewo obufulumiro Allah tuwangaalize abalongoofu we baakola ki we baawangaalira baani abalongoofu Allah bwe yali aboogerako yagamba ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim bemusaba Allah bwe yasiikako ebyengera abasooka mina nabiyyiina wasiddiqiina washuhada wassalihin naffe twagala tuwangaale nga bannabbi bo twagala tuwangaale nga abaafira mu ntalo z'eddiini twagala tuwangaale nga abantu abayita wano mina salihin abaki naffe tufenga wala tamutunna illa wa antum naye omuntu anaafa
nyina obweraliikirivu ku lunaku lw'enkomerero Allah lwaligamba buli gwe basiyaga kadde wano wamtaazu lyauma ayuha almujrimun buli asiyagwako ajje wano mu tenti eno buli amanyi nti yasiyaga oba bamusiyaga mu tenti eno emyufu wulira akabenje ng'olaba imaamu asituka nga yabasaaza nga tarawe wallahi lyo olunaku sirwa teruliiko kwebuzaabuza buli yatwala ennyuma ye nga nsiyage bagalwa mutaazu lyauma buli omusiyagadde wano eyasiyaga neyasiyagwako ekiyama kigenda kubaako ensisi olabe taatawo ng'agera taata sibe mbwe bayita nti fefwe wali musiyaze nti mwana wange ojja kuwulira ebibyo wamtaazu lyauma wuliriza aya eyo ogirowoozeeko Allah ng'atuyita nga tuli mu bbaliro nga tuli mu bungi obw'ekika ekyawaggulu naga nti abaasiyaganga n'abaasiyagwa mu tenti eri muve mu bannammwe mbaagala wali yolituuka otya mu kabbuli nge baakusiyaga malakul mauti okujja okujjamu omwoyo nga wonna oli musiyaga esiyage bw'olituuka mu kabbuli ng'ogenza oli musiyaga malayika ezirijja okukubuuza ebibuuzo bwe ziri kubikkulako ne zikuwenjulako kati gwe kiki kino bagenda zitogambaki bwe ziri kwata kugulu bwe ziti nga baakusiyaga ne zirabayo ebituli gwe kiki kino ffe tuli basiraamu tukkiriza nti mu ntaana eriyo bamalayika si bwe kiri bwe bali kutuuza obeereko by'oyogera ng'otuula ku byenda gwe kamata kiki kino oliddamu oti ng'oli mu kabbuli ffenna twavuddeyo naye yakusiyaga yagenda gwe kiki kino tinga bw'omanyi mbuusabuusa nti biriba birungi abantu bonna bo badde owangala nabo Allah yagamba falyadhaku qalilan amazambi mugakola museke kitono walyabuku kathiran walyokaaba okuwanvu olituuka otya mu maaso ga Allah nga baakusiyaga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tusaba Allah tuwe ezzadde eddungi eritegeera Allah eritya Allah ezzadde eritagenda nga ligoba ssente ezzadde sente zonna gyozitwala tusaba Allah tuwe okuyiga eddiini ye tusaba Allah tukumira abaana baffe tusaba Allah tukumira abaana baffe abawala n'abalenzi ne bazzukulu baffe bawangaalire mu nsi nga batambulidde awo Allah jalla jalaaluhu wayagala atusaba Allah bali b'ebisiyaga na buli yenna abiwagira Allah jalla jalaaluhu amukwateko amusasulemu ekyo ekimusaanidde kubanga yatugamba nti ensi tajagala mu bwonoonefu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.